mbadde mu lukiiko olw'okusinkana abakulu b'amasomero olusookera ddanga ttaamu egenda okugula okusomozebwa kwendabye kumu municipality ennamba ekunukiriza okuweza abantu 7,000 erina amasomero ga secondary agayambibwako gavumenti gali 5 ku 5 division egombe erina 3 na bweru erina 1 wamu ne Busukuma erina essomero limu division y'Enansana erina abantu abayitirivu ennyo terinaamu yadde essomero ne limu nga lya secondary ate nga liyambibwako gavumenti olwekyo okusinga lyange nze Kyagulanyi Ali aspiring MP owa Nansana municipality mbadde wano olwanaku lwaleero kunaku meeting y'abasomesa ng'enkola ya Nansana municipality bweri nti buli ttaamu ng'eggulawo baba ne meeting yaabwe okweyisaamu ebyo gavumenti byebegenda eteeseteese ate nabo okulaba amasomero gaffe geteeseteese gatya era akulidde okwemulugunya kw'abasomesa bangi bateekeddwa akakazito kanene nnyo aka gavumenti abasinga obwengi bagenda kusaba early retirement bave mu byenjigiriza olwo ebyenjigiriza by'ensi yattu bifaafaagane twegayirira abakulu mu gavumenti okulwana ennyo ensonga eno naddala okufaayo ku musaala gw'abasomesa. Obubaka bwange eri abasomesa kwe kubasaba nti tuyingira omwaka gw'ebyobufuzi baleme okufuula amasomero gaabwe political theatres wabula gafuule nti buli muntu yeesanyukira mu ssomero eryo ng'omulamu omukulu kwe kuteeka guidelines ezo gavumenti zeetuwa oba zeebawadde mu ndabirira y'abaana baffe ku masomero. Era bino bye bimu tugenda okutandika ku Katonda ng'atuwadde obukulembeze bwe tuyayana okufuna ng'omubaka w'Enansana municipality. Kubanga obudde obusinga obungi abasomesa bano be babeera n'abaana baffe abazadde abasinga kati beesuulira gwa naggamba ku baana obulazira ne batika abasomesa so nsaba abasomesa okuba nti bafaayo nnyo okulaba nga abasomesa ebyo tugenda bibateekeddwa schemes of ze balina okumaliriza mu ttaamu eno sirabasi bazimale mu budde.